Ewe ntuuka oluvannyuma okugenda Mulago okulabika nti ngenda okulaba omwana wange engeri ki gye yafuddemu, nasinganayo omukyala Nambooze n'alabika nga yatwala obuvunaanyizibwa obwandibadde obwange n'afuuka ssenga w'omwana. Naye ate Nambooze si muganda wange, simuyinaako luganda. Nambooze ayagala kukolera ku mwana wange mawulire. Njagala bwenkanya. Nambooze bw'aba awulira nga agamba nti ye ssenga w'omwana, ajje tugende ku musaayi, buli omu batukebere, ndi mwetefutefu okukkiriza omusaayi tegunaaba gukoze eki, tegunaaba kyogedde. Era wano nzize ku kkooti e Nakawa okulabika nga nsobola okufuna ekiragiro, okuweebwa ekiragiro ekisobola okuyimiriza enteekateeka z'abali abagenze e Mawokota okulabika nga baziika omwana ku bijja ebitali bijja byange. Ate n'ekyokubiri, omusango era nagwo omulala gwe nziguddewo, njagala okumanya omwana wange enfa gye yafaamu tetegeerekeka. Njagadde nayo ngitegeere. Ogwo nagwo omusango nguguddewo. Lwaki tetegeerekeka? Bano bannabyabufuzi bazanyira ku mwana wange, bo batusazeewo ne bagaka bamutwale e Mawokota bagende bamuzanyireko ebyobufuzi bwe kinaaba nga kiwedde, ate basobole okubeerako nti tebasobola kuladdamu kulabika nga balondoola omusango ogwo ogw'okutomera omwana wange. Diguli gye yagenda okusoma yali ya bwa accountant. Kati Nambooze wamusiŋŋaanira najja n'amuyingiza mu bino ebya DP. Kati era nabyo bindeetedde okulabika nti ninga agamba nti Nambooze naye ali omu kubassa omwana wange. Lwaki ataatuuka n'abanga ateekawo okulabika nga tampa mwana wange kulabika nti nkola ki? Siri mumativu mu ekyo Nambooze kyakola. Nambooze kati wano we tuli yessaawa okulabika nti zaabika emipiira kalinga akatandika obutandisi, kubanga ate omukisa gwenfunye gwabadde obala nti wakimaze naye tekinnaba kuggwa. Kati ssaawa yakulabika nti twemulisa, zaabika emipiira Nambooze. Kati wenjogerera omupiira gulabika ndowooza kati nga guli 2-1 nga Nambooze maze omutuulamu nga guli 2-1, era nga nsuubira nti obuwanguzi ngenda kujja nabwo. Nambooze amasinyaze ganoonya amasinnyalaze nze nagawa omwana wange, kitegeeza nti omwana wange bw'aba avuddewo amasinnyalaze gange gakomyewo. Kati n'olwekyo Nambooze amasinnyalaze ganoonya, amasinnyalaze nkyagayina. Era ye bw'aba awulira nga alabika nti akyayagala okulabika nti antanvagala, asigale nga alabika nti alemezaamu, naye wendi nasimbudde. Mbaaniriza mwenna abanneeyunzeeko, amannya agange nze Trevor Online, era ng'olunaku olwaleero Maria Angela Namirembe lwaziikiddwa ku bijja bya bajjajjaabe abazaala taatawe owookubiri ejjalamba Mpigi mu ssaza ly'e Mawokota. Okusinziira ku bipi ebyakazuulwa mivuyo egyetobese mu kuziika Maria Angela Namirembe eyatomerwa ku bbalaza ya wiiki eno ku luguudo lwa Ring Road e Lubiri Mengo bwe yali ku boodabooda n'addusibwa bunnambiro mu ddwaliro gye yafiira oluvannyuma lw'okufuna ebisago eby'amaanyi. Kigambibwa emmotoka ekika kya Land Rover eyaliko namba plate y'e Congo ye yamutomera, wabula okusinziira ku beerabirako n'agaabwe omugoba w'emmotoka eno yali atamidde era emmotoka yasikibwa n'etwalirwa ku poliisi y'e Kampala mukadde. Olunaku lw'eggulo nabaleetedde taata w'omugenzi abadde amulabirira ebbanga lyonna ly'amaze ku nsi era yabaddeko ne byatangaaza, wabula olunaku olwaleero tugenda kutegeera emivuyo egiri mu keesi eno mu bulambulukufu. Then oluvannyuma Mzeeyi Mutebi wamu ne looya we boogereko gye tuli. Enkaayana ku ani taata wa Angela omutuufu ziri wakati wa Lawrence Kiwanuka Nsereko ng'ono yafuluma Uganda mu 1993 ne Mutebi Robert omutuuze w'e Mutungo zooni ey'okuna abadde alabirira omugenzi okuva we yazaalibwa mu 97 ye ne mukyala we Nakandi gwe yafuna mu 95. Okusinziira katambi akazannyibwa aba TV station emu, Angela yagenda n'alanyanga wali ew'ekika ky'ekkobe, ekintu ekiraga nti abadde amanyi mwami Kiwanuka nga taata wa muzaala mu ngeri y'ekyama. Wabula mwami Robert ow'e Mutungo ye agamba nkuba kye abadde sponsor mu bulamu bw'omwana we. Kigambibwa mukyala Nakandi wamu ne bannabyabufuzi abawerako be sitagenda kwatuukiriza mannya baali bamanyi nti Angela mwana wa munywanyi waabwe Kiwanuka awangaalira mu Amerika, wabula nga Mzeeyi Robert ye takimanyi. Olunaku lw'eggulo nasobodde okutuuka ku kkooti ento ey'Eruzira, mwami Mutebi Robert gye yabadde addukidde ne munnamateeka we bayimirize okuziika Angela, wabula baabongeddeyo ku kkooti y'e Nakawa nayo n'ebongerayo ku kkooti y'e Mengo ng'obudde buyise era baasobodde okuwadaawadako nga buteerere. Mwami Robert ye akyakkaatiriza nti omwana wuwe ng'emu ku nsonga gy'awa agamba mwami Kiwanuka yafuluma Uganda mu 1993 era taddanga, wabula omwana we yamuzaala mu 1997 kyokka mukyala we talinnyangako ku nnyonyi.
Ono yagenze maaso n'asaba bannabyabufuzi bave ku mulambo gw'omwana we yayagala kunoonya bwenkanya ku ki ekyatta omwana we. Ono omweteefuteefu okukola DNA test wakati we ne ssenga w'omwana Betty Nambooze esalewo ku ani nannyini mwana. Ebisinga ku bino kambibawe abyeyogerereko wabula mbajjukiza okusubscribinga wamu n'okulayikinga vidiyo zaffe zisobole okutambula ku misinde egya waggulu. Angeza muwala wange Angela Namirembe Maria eyafa olunaku lwali lwa Mande. Naye bwe ntuuka oluvannyuma okugenda Mulago okulabika nti ngenda okulaba omwana wange engeri ki gye yafuddemu, nasinganayo omukyala Nambooze n'alabika nga yatwala obuvunaanyizibwa obwandibadde obwange n'afuuka ssenga w'omwana. Naye ate Nambooze si muganda wange, simuyinaako luganda. Nambooze ayagala kukolera ku mwana wange mawulire. Njagala bwenkanya. Nambooze bw'aba awulira ng'agamba nti ye ssenga w'omwana ajje tugende ku musaayi, buli omu batukebere. Ndi mweteefuteefu okukkiriza omusaayi kye gunaaba gukoze eki, kye gunaaba kyogedde. Bwe banaakera kumakya ne baŋŋamba nti Nambooze ye nannyini mwana oyo nga ssenga w'omwana, nja kutuuka mbeere nga nzikiriza. Bwe nze wano nzize nga nnoonya bwenkanya. Era wano nzize ku kkooti e Nakawa okulabika nga nsobola okufuna ekiragiro, okuweebwa ekiragiro ekisobola okuyimiriza enteekateeka z'abali abagenzi e Mawokota okulabika nga baziika omwana ku bijja ebitali bijja byange. N'olwekyo siri mumativu. Ate n'ekyokubiri, omusango era nagwo omulala gwe nziguddewo, njagala okumanya omwana wange enfa gye yafaamu tetegeerekeka. Njagadde nayo ngitegeere. Ogwo nagwo omusango nguguddewo. Lwaki tetegeerekeka? Bano bannabyabufuzi bazanyira ku mwana wange, bo batusazeewo ne bagaka bamutwale e Mawokota bagende bamuzanyireko ebyobufuzi bwe kinaaba nga kiwedde, ate basobole okubeerako nti tebasobola kuladdamu kulabika nga balondoola omusango ogwo ogw'okutomera omwana wange. Mba njagala bwenkanya kuba kati wano wendi sitegeera kikyatta mwana wange, sitegeera lwaki ate bamugaana ate okumutwala ku bijja byaffe essinga Kakoola Singo mu Kiboga District ku mayiro 6. Siraba ate lwaki bamuze e Mawokota. Nze Mawokota sinayo gwe mmanyi. Ekijje kyaffe kiri Sinde Kakoola ku mayiro 6 Kiboga District. Okuva omuwala wange we yafa nali nzize ŋŋendekoko mu mokyale nsobole okulabika nga njagala ndabeko ku kifaananyi ky'omuwala wange, saakirabakokko. Nambooze obuyinza yabukola ki? Obuyinza yabwetikka ng'alaga nti ye nannyini mugenzi. Naye nannyini mugenzi taata we wendi yenze Mutebi amuzaalira ddala. Okumuzaala omwana oyo nga bwe mwalaba ebifaananyi bye nabawadde, omwana oyo okuva mu nassale nabalaze wonna we natandikira. Akasomero kali Mutungo bakayita Kajjandi P. Omwana oyo yatandikira. Bwe yavaawo n'agenda ku Amuka Kirasiki. Bw'amala Amuka Kirasiki n'ajja n'agenda Namiryango Gulama. Bw'ava Gulama n'ajja n'agenda e Kyambogo okusoma diguli gye yagenda okusoma yali ya bw'akawuntanti. Kati Nambooze wamusiŋŋaanira n'ajja n'amuyingiza mu bino ebya DP. Kati era nabyo bindeetedde okulabika nti ninga agamba nti Nambooze naye ali omu kubassa omwana wange. Lwaki ataatuuka n'abanga ateekawo okulabika nga tampa mwana wange kulabika nti nkola ki? Siri mumativu mu ekyo Nambooze kyakola. Nambooze kati wano we tuli yessaawa okulabika nti zaabika emipiira kalinga akatandika obutandisi, kubanga ate omukisa gwenfunye gwawadde obala nti wakimaze naye tekinnaba kuggwa. Kati ssaawa yakulabika nti twemulisa zaabika emipiira Nambooze. Kati wenjogerera omupiira gulabika ndowooza kati nga guli 2-1 nga Nambooze maze omutuulamu nga guli 2-1 era nga nsuubira nti obuwanguzi ngenda kujja nabwo. Ndi mumativu. Kwano kwentuuse wano ku kkooti kiragiro kyokka kye nninda okulabika nga kimpeebwa biri ebikolebwa byonna eri bisobole okuba nga biyimirizibwa. Kyenjagala tugende ku DNA bajje banzijeko omusaayi. Nambo bwabo bagamba Mwami Kiwanuka bw'abanga asobola okuva ebweru njagala ajje naye bamuggyeko omusaayi. Nze siriwo sikaayana sigaana naye bajja ne babanga batuggyeko omusaayi nekikakasibwa nti omwana si wange, nja kubeera mu mativu ku ekyo. Naye wano wenze nze kunona bwenkanya era kyovudde olaba seekalakaasizza saasobodde kulabika ndi nkola ki. Nambooze amasinnyalaze ganoonya amasinnyalaze nze nagawa omwana wange. Kitegeeza nti omwana we bw'aba avuddewo amasinnyalaze gange gakomyewo. Kati n'olwekyo Nambooze amasinnyalaze ganoonya amasinnyalaze nkyagayina. Era ye bw'aba awulira ng'alabika nti akyagala okulabika nti antanvagana asigale ng'alabika nti alemezaamu. Naye wendi nasimbudde mumativu nti guli musaayi gwange. Era singa tegubadde musaayi gwange nga ŋŋamba nti sekakasa nandibadde nga ntuuka nemba nga nakivuddeko dde. Naye bw'olaba nga nnemezaamu kiba kitegeeza nti kyenjogerako nti nkyenkakasa guli musaayi gwange. Mwami Kiwanuka gubagamba omwami oyo yajja n'akwatirako muwala wange nga mumaliriza yunivasite ng'amaze okugimala.
najja namukwatirako awo kugenda ku LDC. Kati bo nze mbadde simumanyi nti abaamuyambako buyambi naye gye biggweredde ngenza okuwulira nga tebaŋŋamba mbu ye taata w'omwana. Kati bw'abagamba nti ye taata w'omwana ajje tugende mu DNA eramule. Era kyekindeese wano nze nfune obwenkanya. Era kyovudde olaba seekalakaasizza sigenze gye bagenze nti baabano babadde wali ku Lasda King nti baabano bali mu kusaba ŋŋendeyo ŋŋambe nti kaneekalakaase babadde bakola ebyabwe naye nga nange bwe ntambuza ensonga zange naye mmanyi ekikuta obudde kigenda buta. Olumbe dwo era nkyakungubaga abakungubazi bakyajja ewange. Taata wa Maria Angela Namirembe era yeekubidde enduulu netugezaako mufunira obwenkanya. N'asooka najja omwami ono abeera Mutungo Biina, n'olwekyo ne tugenda ku Chief Magistrate Court esookerwako mu kitundu kyabeeramu ekya G1 ne tulaba omulamuzi nga twekubidde enduulu asobole okuyimiriza okuziika omuwala ono gy'atalina bujjajja. Omulamuzi kyannaku nnyo nti ensonga azitidde, engeri gye zirimu ebyobufuzi ebyobungi, n'agamba tugende tulabe mukama we Chief Magistrate. Kwe kujja wano Nakawa Chief Magistrate Court ne twekubira enduulu era ne tulaba Chief Magistrate. Wabula ekitwewuunyizza ne Chief Magistrate n'agwesamba omusango n'agamba nti ensonga zino accidenti yaliwo Emmengo newankubadde ono mutuuze we tajja sobola muyamba kuwulira application ye era n'atutuma tugende ku Chief Magistrate Court Emmengo naye ng'obudde buweddeyo zibadde essaawa 10:30 nga tetusobola kugenda Mmengo mu budde kola application eyandibadde ey'okusatu kubanga twakoze eyasoose ku G1 ne tuvaayo n'atutuma ewa Chief Magistrate ne tujja ewa Chief Magistrate ate naye n'atutuma Emmengo. So kyannaku nnyo nti taata tasobodde kufuna bwenkanya leero ate ng'okuziika kwa nkya. So tugenda keera ku Chief Magistrate Court Emmengo enkya nga tunoonya bwenkanya omusajja ono taata w'omwana asobole okuziika omwana ono ku bujjajja erw'amata era nga tusaba ab'obufuzi muve mu nsonga zino eza famire. Ono taata ali mu nnaku ayagala kuziika mwana we ku bujjajja aleme kuziikibwa mu kifo kyatalina bujjajja era kyatalinaako kakwate konna. So tusaba bannamateeka mutuyambeko, tusaba ba RDC temukkiriza kuziika mwana ono mu kitundu kyatalinaamu kakwate kyatalinaamu bujjajja. Chief Magistrate tasobodde tuyamba n'atugamba twogere ne police, ne ku police twagenzeeyo police n'etugamba ate tulabe Chief Magistrate. So ab'obufuzi mutuyambe mu nsonga zino muziveemu, nsonga za famire. Jjajja taata ali mu nnaku, tusaba afune obwenkanya asobole okuziika muwala we afune emirembe. Weebale nnyo. Lawyer, biki bye mubadde musaba nga mmwe? Mu kuyimiriza ensonga zino mwana muwala ono kyannaku nnyo nti yafudde naye tusaba kooti aleme kuziikibwa mu kifo kyatalinaamu kakwati. Ono omusajja muganda muwala we alina kuziikibwa ku bujjajja. Jjajja w'omwana ono akyali mulamu abeera Nansana. Great grandfather jjajja owokubiri bamuziika eri Lwamata n'abalala bonna ab'ekika baziikiddwa ku bujjajja erw'amata. So tusaba kooti eno eyimirize okuziika omwana muwala ono mu kitundu kyatalinaamu kakwate konna. Era tusaba baganda bannaffe, era tusaba ab'obuyinza, tusaba abalamuzi, tusaba bannabyabufuzi ba RDC n'abakulembeze ba DPC mu kitundu kye baagala okuziika mwana muwala ono empigi gy'atalina kakwate, gy'atalina muntu yenna wa famire yali aziikiddwa eyo. Tusaba muleme kikkiriza taata ono aziike muwala we ku bujjajja. Ensonga za DNA tuliddeko nti nazo muzese. Ensonga za DNA tezinnafuuka nsonga lwa nsonga nti maama tannaba kuvaayo kwegaana nti ono si ye taata w'omwana. Maama bw'avaayo n'agamba nti ono si ye taata w'omwana, awo tujja kukkiriza DNA. Wabula ekyo tekinnafuuka nsonga era taata yaweerera mwana muwala ono okuva mu buto n'amala digiri yasooka abadde ku digiri yakubiri. So ono ye taata era yakuzizza mwana muwala we.